Ku Lwokutaano nga 12 omwezi guno ttiimu ya Onduparaka yakudda mu nsiike mu liigi y'eggwanga bw'eneeba ettunka ne Busoga United ku Greenlight Stadium mu Arua. Olwaleero Onduparaka etongozza omujoozi omupya gwegenda okukozesa sizoni eno nga baakutandika oggwambalala banattunka ne Busoga United. Bano batubuulidde nti wadde nga bamaze ekiseera nga bayita mu mayengo g'ebbula ly'ensimbi n'embeera ya COVID-19 beetegese okuzza ttiimu eno obujja. Nga bw'ojjukirako bwe nali mu Mbarara City era natandika n'abasambi bwe batyo nga tebadde tebakwanko mu kibinja, so nina that skill ogezaako okubayamba nti tusobola okusamba and then embeera eddewo tusobola okusamba obulungi omupiira era nsuubira bajja kusamba. Kyova olaba nti basobodde okupafominga obulungi. Emipiira gino etaano gye tusambye tuluzizeemu omupiira gumu nga ate omuntu akulembedde table atusinga points 4. So nsuubira bwe tugaba omupiira gw'oku Friday tujja kuba naffe tugenzeeko wali, so kijja kumwongera okumotivatinga abasambi bano naddala badde tebanakubako omugundi mu liigi okwongera okunywera. So bwe bananywera then omupiira gujja kuba gutambula bulungi. Ffenna twetegese okubanga eno season at least tulina ekintu kye tutuukiriza. Suubira okuba nti nno tujja kusingako season ewedde nga tutunuulidde ekifo nga bwe kitaba kyakumwanja at least ekiddiridde obutasukka kyakusatu. Onduparaka era ezizza bujja enkolagana yaayo ne kampuni ya MTN gye basuubira nti yakubayamba nnyo mu kaweefube okuzimba ttiimu ey'amaanyi. Sponsorship egenda kutuyamba nnyo okola nti ebizibu ebimu bye tubadde tuyitamu biggwaawo, ebyetaaga ku kasente, ebyetaaga even materials on the pitch nga emipiira, engatto, biki ebyo nakati biba biweddewo. So kitegeeza abasambi baba tebakyalina nnyo bizibu bya kwekwasa, basobola okubeera focused ne tusigala ku mupiira ne traininga bulungi then targeting okulaba nti tusobola okufuna results ennungi mu game. Tunuulidde ebintu bingi bye tugenda okuba nga tukola mu partnership eno ne MTN, so kituwa essanyu lingi okuba nti actually pulaani zaffe ze tubadde tutaddeyo za season eno tuziinamu omukono omulala ogugenda otuyamba ozituukiriza. DJ yakuddamu ku Lwomukaga luno ttiimu ya Vipers bw'eneeba ettunka ne Maida FC Ekitende. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.